Njagala omuntu yenna amanyi akawunti y'owekitiibwa Rope Joel Ssenyonyi entuufu amuntagingire. Namboze Betty, Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda. Abo ababaka nze be bankwatako direct abantwala naye ono Rope wange wa Uganda. Nsaba Rope nkitegedde era mpuliriza message evudde mu meeting gye mukoze nga ababaka. Era nga munze nkakasizza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu buli kye musazeewo akimanyi. Era abadde musaale butereevu mu meeting eyo ku mutimbagano. Nkitegeddeko. Sirya bigambo byange nagambye senga ndabawo embeera yonna nti His Excellency agambye awo we tugenda okuwiningira we tuba tuyita olutalo luba lweyongerayo. Wabula njagala njogera ebigambo byange bino wammanga Rope Joel Ssenyonyi senga Mukama nnyamba nti mu byokwasaganya ebingi n'owulira ekigambo kino kye njogera n'ababaka mwenna aba Uganda ba parliament guno gwokka gwe mulundi Namboze Muwanga Kivumbi Namboze ewuwo mmanyiiwo Muwanga Kivumbi ewuwo mmanyiiwo ne gye babazaala mmanyiiyo ne Aisha Kabanda yonna mmanyiiyo mbagamba ebigambo bino 2026 oba ekisanja kino kye kisembyeyo mu okubeera ku opposition. Wallahi billahi tallahi mu okusobola okusevingako ebintu ebitono ennyo ku bintu bye tufiiriddwa ffe nga bannayuganda mwenga nammwe mufuna musaala mu gavumenti etunyigiriza okusobola okusevingako ebintu ebitono ennyo bannamboze bye mufunye n'abalala kwe kulekera bafuutu sojja ne bakwata kaadi ng'abaduumizi b'olutalo kubanga ffe tuli kulonda abaduumizi ba lutalo lugenda kujjako Museveni. So si kulonda bantu balina experience oba banaatula mu bifo oba banaateesa mbu baba batatulie mu lukwe. Bangi muvuga ebintu ebyo nga n'aba NUP abamu bagamba mbu Ssemujju asigaleyo ekira mbu yajja okubyogera. Kitegeeza mulabawo Museveni. Bangi mukyalabawo Museveni. Tugenda mu gavumenti empya. Omubaka yenna agenda okuba nga ayimirira ku ludda lw'opposition alina ku bwogo wa NRM oba ekibiina ekirala. Wallahi temugenda kuddamu kubeera opposition. Muwanga Kivumbi oyinza okuba nga tomumanyi nkumanyi okuva ku Kagere paka Kaviiri. Wallahi togenda kuddamu kuba opposition. Either mwenna mujja kuba bafu nga ffe bwe tufa. Kubanga senga tuva mu kalulu ka 2026 Museveni n'addamu n'akwata Bayibuli bw'ati n'ayogera ebigambo by'azaayogera. Ffenna tugenda kuba basaddaaka abavubuka ebitundu 8 ku 10 nkaaga tujja baba basaddaake bafu. Tomujja kubaayo owekitiibwa Ssenyonyi tojja kubaamu oli wa kitiibwa okuumibwa tojja kubaamu n'abalala abana babalondeddwa. So tuva mu 2026 nga Kyagulanyi ye pulezidenti. Kozesa ekifo kyo, kozesa kapasite yo, kozesa obuyinza bwo zukusaba na Uganda tugenda kusituka kulwana kweddiza buyinza. Teriyo lwe lusembye okubeera ne Rope mu kibiina kya NUP leader of opposition ayina kubeera wa kibiina kirala. Mbakakasa ndi tujja kudda ku zero ffenna. Ensejja kuddugala, ensejja kumyuka omusaayi. Tewaliwo agenda kuddamu kulayira ku ludda lw'opposition. Mutuwule nga mukimanyi Namboze Muwanga Kivumbi Rope Ssenyonyi tewaliwo agenda kuddamu kulayira ku ludda lw'opposition nga His Excellency siye nga bw'ogenda mu Google ekibawonya kyokka kugenda mu Google nga bw'oteekamu pulezidenti ereeta Kyagulanyi Ssentamu Robert kye kyokka ng'ekyo tekibaddeewo temugenda kuddamu kuba na mirembe. Uganda tegenda kuddamu kubaamu wadde 00 gye tuyina akalembereza. Wallahi ebyo bye bigambo byange lwe tusembyeyo okubeera n'opposition. Tugenda mu gavumenti. Mwe musaba akalulu nga bwe mugamba abantu mbuze atajja bali amulukwe musimanya nze atajja alye ssente za Museveni okyalabawo Museveni gwe tetukwetaaga weetaaga na kuttibwa kuvaawo. Tugenda mu gavumenti.